ekinnebeeza mu people power nti lwakuba ne people power erina ekiroto ng'ekyange osegeera n'ekiroto kyange ate ekyo kiri strong nnyo kiringera ekya people power kuba naye ndaba naye ensonga lwaki nasala mu bibiina byonna nzire mu people power ekitegeera kuba balina ebirooto ebifaanana ebigendererwa tubifaanaganya yamani music simuvuddeemu wabula ntuuse ekiseera nendaba nga nze ndi politics nawe oli politics nti bwe bakeera ku makya ne batazimba nguudo mwana wange yajja okufa accident bwe nakeera ku makya nze taata wange yafa naye kyamutta gyali ddwaliro nali sina twali tetulina ssente zisobola kuafodinga ddwaliro ddungi mwana abeera bami musajja atunaafa lwakubanga ate twali bato nnyo kyannaku nnyo so saagala ekyo kiddemu kuba ku maama wange oba saagala kiddemu kuba ku mwana wange kijja kunnuma nnyo kitegeera oba kuba kunze oba nawe kuggwe kyali wange so kati zeze ensonga ezimu lwaki sazeewo okwenyigira mu politics buli muntu asobola okukyuka naye abantu abamu tulina ebiruubirirwa akyuse tetumufaako nnyo tetufa ku nnyo kubakyuse tulemere tulowooze nnyo tubeere positive nnyo tulemere nnyo ku birungi ebibi tubyesonyiwe bantu beerubaga mwenna mwana eno tuli mu mbirigo tuli mu nsasagge naye kyonna kyekiri mwana ffe twawaddeyo mitima gyaffe twawaddeyo myoyo gyaffe omuliro mu mitima gyaffe wadde balina emmundu mu mikono gyabwe yamaani olunaku lwakuzza mpapula era nga kayisanyo kangi wano ku kitebe kya people power era nga mubakomezaawo empapula abamu be twakalabako olwaleero mwe mulina omwami ono gwenyimiridde naye obudde buneeno agenda kuba nga atuwulira ku mannya gatuwulire yaani agenda kukiikirira abantu bawa nsonga ki ezimulese mu paliamenti ne kansooke mubawe asooke abeyanjulire then tugende maaso n'ebibuuzo byaffe semusanyiso nange nsanyusa okusanga amanya n'eddoboozi bampita Victor Kamenyo oba Katongole Derrick neesimbye okuwa MP Lubaga North. Victor Kamenyo. Yes, sir. Right, kyekikujje mu politics, kyekikujje mu music, ojje mu politics. Music simuvuddeemu wabula ntuuse ekiseera nendaba nga nze ndi politics nawe oli politics. Nti bwe bakeera ku makya ne batazimba nguudo mwana wange yajja okufa accident. Bwe nakeera ku makya nze taata wange yafa naye kyamutta gyali ddwaliro nali sina twali tetulina ssente zisobola kuafodinga ddwaliro ddungi mwana abeera bami musajja atunaafa lwakubanga ate twali bato nnyo kyannaku nnyo so saagala ekyo kiddemu kuba ku maama wange oba saagala kiddemu kuba ku mwana wange kijja kunnuma nnyo kitegeera oba kuba kunze oba nawe kuggwe kyali wange so kati zeze ensonga ezimu lwaki sazeewo okwenyigira mu politics. Lubaga North? Lubaga North. Competition ya amaanyi onoomalako nze sitidde competition kuba nze kabaka wa competition ate nze ebigendererwa byange si bya competition ebigendererwa byange bya kukyusa ggwanga bya kukyusa abantu bange bya ku bantu bange kulaba ssanyu singa bukya ku makya n'otayitamu wano kuba people power twagirabye yena yataddewo akakuŋŋunta singa toyitamu ekirooto kyange kisukka okubeera ku people power ekirooto kyange kikulu kukyusa abantu ekinnebeeza mu people power nti lwakuba ne people power erina ekiroto ng'ekyange osegeera n'ekiroto kyange ate ekyo kiri strong nnyo kiringera ekya people power kuba naye ndaba naye ensonga lwaki nasala mu bibiina byonna nzire mu people power ekitegeera kuba balina ebirooto ebifaanana ebigendererwa tubifaanaganya yamaani. Victor Kamenyo njagala otuweeko ka briefly Victor Kamenyo yaani omuntu ali eyo abeera Lubaga North abadde akulabye omulundi gw'ogusoose oba abadde akulaba ku TV nga ku mulundi gunene akulaba oli mu makooti ategeere Victor Kamenyo ono mwana we Lubaga oba azze buzina jja yesimbe mu kitundu kyaffe. Munnange Kamenyo nazaalibwa Lubaga banzalira wa mukyala ga Lusanja bazadde bange tebaalina ssente era omukyalo oyo yali wa ku kyalo nga naye azaalisa abazaalisa ab'okukyalo bamuyita mukyala ga Lusanja era naye munsaba birth certificate sigiina nze ndi mwana wa munaku okitegeera so kati nkulidde Kawaala nsomedde ku masomero nga bwayise parent ng'enkuba weetonnya ntambula okuva e Kawaala paka bwayise ng'enkuba weetonnya mba nina otambulira mu mazzi jjukira twalinga bumpi bwe buti era abanaffe bangi twalabako nga bagambye nti ono afudde amazzi gamukoze eki amazzi gamututte era bangi muze mubiwulira lwakubanga temubiyitangamu nga nze so kakati ekinneesimbyawo tinkuze ne bakyali banga nga ggwe kuba tuli mu myaka kyenkana gye gimu nga twesuubiza ne tugamba mwana emmotoka eyitawo yange
ate nga bali active nnyo balaba byagala naye saawa eno mwana bali ku njayi bali kakomando baga mwana mpayo akakomando kitegeera nange era taba kuba Katonda nambeereramu nampa ekitone ekyokuyimba oba singa nninga bo naate bonna basobola okukola ki okusobola okukyuka ne babeera nga bali successful nga nze oba ng'abalala okitegeera bonna balina equal opportunities ng'abalala naye just lwakubanga ebyobufuzi byaffe byabalimitinga ne babalaga nti ate bo tebalina kusobola kuba bazaalibwa baki bankuseere oba banaku bazaalibwa ngaffe okitegeera yamani kyekisinga abantu berubaga balina okumanya nti nze nzize Lubaga mumanyi somedde ku bwayise parent nenzira kodi Kampala tambula mu Lubaga nze twatambulanga nze Kawala nga ntambula nempita mu Nankulabi nempita mu Kiwunya nenkuba wali eripanya nengwe wa Bakuli nempita ogenda okulanga Lubaga nkatambudde konna naye ndabye enkulaakulana zero ne kati njitambula ate kati Katonda yampa omukisa nti kati yanfayo n'akamotoka kati ate njivugamu buvuzi naye bye nalaba ngedda era sitiru n'essaawa byenkyalaba naye ng'ate omusolo tusasula ate ne budget zijja naye zibulira awo yamani Victor, kikyolaba omubakawo w'e Lubaga North kyatakoze nga singa oba ofunye omukisa okugenda mu Parliament kyotandikirako anti kati wulira nze ekyenjawulo kye nnina ku Gondi ku balala bonna nze ate sirabayo kyakoze alina kyakoze ajja tugambe nti nkoze kino kuba nze Lubaga njibaddemu talina kyakoze bami musajja Lubaga nga bwe yali ekisanja kitandika yeebale nnyo yeebalire ddala kubuzaabuza abantu b'e Lubaga nakulya ssente z'abantu b'e Lubaga yamaani omuntu ali eyo yeebale nnyo nabutatuukiriza bye yasuubiza yeebale nnyo yeebalire ddala kulimba bakadde baffe abakyala abakulu kuba naliwo ng'ajja ewaka muganda wange sebo yali yali amukampeiningira yeebale nnyo kubalimba ate yeebale nnyo kubasuubiza n'atatuukiriza ate yeebale nnyo kubasuulawo n'atadda Victor oli muyimbi ennaku zino abannayuganda bwe bawulira nno omuyimbi yegasse ku People Power bafunamu ekitengo olw'abayimbi bali abasooka okujja kye baakola nti baatuuka wakati ate ne bakyuka ne badda sayidi eri so ku mulundi guno gwe tusuubira eki buli muntu asobola okukyuka naye abantu abamu tulina ebiruubirirwa akyuse tetumufaako nnyo tetufa ku nnyo kubakyuse tulowooze nnyo tubeere positive nnyo tulemere nnyo ku birungi ebibi tubyesonyiwe okitegeera tufe nnyo ku birungi ebibi tubyesonyiwe yabaana nsaba osiibule abalabi baffe abadde bakulaba n'abantu b'e Lubaga obabuulire abantu b'e Lubaga mwenna mwana eno tuli mu Mbirigo tuli mu Nsasagge naye kyonna kyekiri mwana ffe twawaddeyo mitima gyaffe twawaddeyo myoyo gyaffe omuliro mu mitima gyaffe wadde balina emmundu mu mikono gyabwe yamaani tuyanza nnyo Victor Kamenyo tubadde n'omukulu Victor Kamenyo naye abadde akomyewo olunaku lwa leero okuzza empapula ze era nga akomyezaawo empapula z'okwagala okwesimbawo ku kifo ky'omubaka akiikirira Lubaga North era nga tubadde twogeramu naye waneeno abantu b'e Lubaga Victor Kamenyo abannyonnyodde mwana wa Kaalo si nti navudde buvi n'agwa bugwi wabula mumulabye nno omwana wa Kaalo kwakulidde akuza abalaba mumumanyi bulungi so ndowooza ekyokusalawo kisigala kiri eri mmwe nze sobola basalirawo mbatuusaako butuusa amawulire nga bwe gaba gatambudde era nga ndi Kamwokya waneeno Dambarige manya gange mwe nkwebaza nnyo abadde ndaba webale nnyo kaddatakako konteekamu buli lunaku n'obeera ng'onfolowinga tomujjanga okwo mwebale nnyo mwongere ddala okundaba nange nja kwongera obbaweereza Dambarige manya